Waliwo ebintu ebyenjawulo ebikuteeka mu katyabaga ebisobola okulinnyisa emikisa gyo egy'okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana. Ekimu ku byo ge maanyi go ag'omubiri agalwanyisa endwadde okukendeera. Ebimu ku bintu ebikendeeza amaanyi go ag'okulwanyisa endwadde mulimu akawuka akaleeta siriimu HIV, abantu abafuna sukaali oba diabetes mellitus, abantu abalina obulwadde obubeetaagisa okumira eddagala erinafuya abasirikale b'omubiri, abantu abafunye kansa mu bifo ebirala eby'omubiri, obanga oli ku ddagala lya kansa omulala yenna nga si wa mumwa gwa nnabaana, ebyo byonna bisobola okunafuya abasirikale baabo omubiri ne kikuleetera akawuka ka human papilloma virus okuba nga kakufunisa kansa oba kookolo w'omumwa gwa nnabaana. Abantu abanywa sigala, abantu abalina omugejjo oguyitiridde, abantu abatalya bulungi, tolya ku mbandiirwa, tolya bibala, abantu abatandika okwegatta ng'emyaka gyabwe gikyali wansi, tonnaweza myaka 17, 18 n'otandika okwegatta, abantu abeegatta n'abantu ab'enjawulo abangi, oba ggwe oyinza okuba nga weegatta n'omuntu omu naye ate omuntu oyo nga ye yeegatta n'abantu bangi. Ebyo still nabyo bikuteeka ku bulabe obw'okufuna kansa ono ow'omumwa gwa nnabaana.